ate olusoma lw'amasomero oluwedde luleme okubaawo olw'abasomesa okwesala akajegere ne bawummuza ennoni wansi nga balaga obutali bumativu eri gavumenti olw'ensimbi zaabwe ezaali zikwatibwa mu ngeri gye baategeeza nti teyali nnuŋŋamu. Ensimbi zino obuwuumbi 25 z'abasuubizibwa gavumenti nga zaali zaakubaweebwa mu biwagu era nga waliwo ezitatuukanga. Abasomesa kye baali baagala z'ensimbi ezaakatuukako okuggyibwa mu mikono gya Uganda Microfinance Support Centers bakwasibwe. Ebiwandiiko NTV byerabyeko biraga nti ejjamba lya bano lyandibatuukako akadde konna. Wabula mu kiseera kino abasomesa abasingamu naddala wano mu Kampala balimu okubuguutana kw'amaanyi ku butya ensimbi zino bwe bagenda okuzeyambisa. Bano basinzidde mu lukiiko lwabwe ttabamiruka. Many of us have got a weakness in financial management. We need to put our priorities right. What do we need to do and how do we do it? Abasomesa abamu bagamba nti waliwo bannaabwe abalowooleza mu mulimu guno gwokka nga n'olwekyo ensimbi zino bayinza obutaziganyulwamu nnyo. Tebafeeyo nnyo okulaba nti nno nga bajjeeko ekyokusomesa babeeko n'enkola endala gye bayinza okweteekateekamu bafune ssente mu bifo by'enjawulo nabo basobole okugaggakola. Ono agamba nti obuzibu buno busibuka ku ngeri abasomesa gye batendekebwamu etalimu kubayigiriza bintu nga bizinensi. Twagala Ministry of Education ekolemu reforms nti bw'eba ekola kalikulamu yaayo mu ngeri y'okutendekamu abasomesa wabeewo element y'okutendeka abasomesa mu entrepreneurship kuba kikulu nnyo kubanga tukirabye nga okufuna quality education omusomesa alina kuba nga economically empowered. Kyokka waliwo abasomesa abamu abagamba nti ensimbi zaabwe beetegefu okuzikwata obulungi. Buli alina okubuusabuusa kwonna nti ffe abasomesa tujja kusobola kumanaginga ssente ezo njagala olwaliro kibuveemu. Bwe kiba nga kye kibadde kifibye okutuwa ssente zino buli azikutte yenna ssente n'enkya muzite muziwa abasomesa mujja kubalaba nga babawafuula accountability. Abaddukanya ssako y'abasomesa nabo basimbiddwa mu maaso g'olukiiko luno okunnyonnyola bammemba emitendera mwe banaayitanga okufuna ku nsimbi zino. The only way we can be able to track you at least is that you should be on government payroll. 2, you have to be a member of United Circle. Ensimbi zino zaakuteekebwa mu ssako z'abasomesa ezitali zimu okwetooloola eggwanga zisobole okutuukanga ku buli azeetaaga watali myetooloolo. Solomon Kaweesa, NTV ku ssaawa emu.